olunaku olw'eggulo kyenkana olutalo lwazzeemu omukoosi bano oluvannyuma lw'okutiisibwatiisibwa ne batya kyokka nga n'ebyabadde bive eno gye batiisiza nabo byabatiisiza kwekola nti embeera yazze kati mu buufu obwo enjuyi zombi buli lumu lwewaana nti ffe twasinze amaanyi nti ffe twasinze ne Iran nga nti tebatulabanga tetuba kuba kwogera kino tebandikkiriza kakati mu mbeera eyo awo we bwazibidde kyokka era bwagenza okuziba ekyamazima ne we bukeeredde olwaleero ate entegeeragana eno eya ceasefire ekituufu yandijjamu omukoosi kubanga era batandise okulyaŋŋana ng'ebyana by'enjala njagala kukutegeeza nti Iran we buzibidde mu ssaawa 24 eziyise etandise okwesonsa nti yandiwalirizibwa okuddamu okuyoolawo ebyokulwanyisa byayo we yabitadde ebikwate bazambalire ku mugongo ng'enswa nga bwe babadde kubanga nabo si batene tebaabasirisizza lwa bunafu wabula lwa kuteeseganya okwabaddewo ne bamala bakkiriziganya kaakati ensonga ziri 3 Iran zeegamba nti ze zigenda okugiwaliriza okudda mu lutalo luno nga temaze na kwebuuza ku muntu yenna ampuliriza olunaku luweze enteekateeka zaabadde nti amangu ddala nga okulangirira kuno okwokuwummuza emmundu kubaddewo okwabadde mu kulambikibwa eggwanga erya Pakistan bwe bamaze okulangirira ebisooka byakoleddwa njagala kubuulira era ndowooza naawe oyinza okwebuuza nti emu ku nsonga enkulu ezaabadde mu ntegeeragana ze z'okugula akagolomolo ka Strait of Hormuz kati oyinza okwebuuza kaguddwa kansooke nkubuulire nga n'ensonga ziri 3 tetunnaziraba olyoka otegeere amazima gali nti akagolomolo kaguddwa naye entambula y'ebyombo ntono ddala kubanga ekyaviirako ensi eno okugenda ku bunkenke obaoliawo eno yona tetwandituuseyo naffe kuwulira lutalo luno naye akagolomola ako katukwatako wadde nga situkaliraanye era tetukayinaako kakwate naye olw'okuba nti kayisa amafuta ebitundu 20 ku buli 100 amafuta agakozebwa mu nsi yonna bwe baakaggala amafuta ne galinnya era bwe baayogedde kukaggula amafuta ne gakka okusinziira mu mawanga gye gali ebitundu 4 ebitundu 5 ebitundu 6 ebitundu 3 okusinziira obwetaavu ate n'enkozesa yaago n'entambula yaago munda mu mawanga ago kyokka bulijjo okulaba nti ebitundu 20 ku buli 100 bitambula ne biyita mu kagolomola ako kiba kitegeeza nti waakiri ebyombo zire vessels goyinza okugayita amaato omulungi ampuliriza amaato 103 ku 140 ge gatambula ne gayitawo mu kagolomola ako bulijjo olutalo bwe lwali tetunnaba kutandika 103 140 bwe watyawo buli lunaku kaakati olunaku olwajjo mu ssaawa 24 eziyise njagala okukutegeeza nti amaato 1 2 3 4 5 6 7 ge gasobodde okuyita mu kagolomola ako ne geesolesaayo wakati mu bunkenke kakati teebereza kitegeeza nti kyenkana enjawulo kwabadde kufaanagana oba okuziro one ziro bifaanagana omusanvu guno teguyina nnyo impact ku mafuta nga bwe gabadde galina okutambula naye era waakiri ofuna woogumiragumira noga nti kale kasita tutandiikiriza kyokka eno y'ensonga lwaki
amaato gatambudde kasoobo. Olunaku olwajjo nakubuuliddeko nti amaato okuva olutalo lwe lwatandika agasangibwa tegannaba kuyitawo gagumba bute okulirana siwala nnyo n'akagolomolo kano, kubanga bo bali kye baalinamu interest oba kye baali baagala kyabutalaba lyato liyitawo, agali ebbali tebagafaako. Naye gwe weesolesa oyitewo. Agayitawo gaali gateekeddwa kubanga banywanyi ba Iran obanga basasudde. Abaalemesebwa oba abayingira ne batavaawo ebyombo ne bikubibwa be baayagala okuwalaza empaka, kano ne balyoka babaamira. Naye olunaku olwajjo tebyabaddeko kusasuza era tewabaddewo kugaa nti ono munywanyi wa Amerika oba kyokka amaato 7 gokka kwaga 140 agayina okuyitawo ge gayiseewo ku lw'ensonga nti jaamu munene nnyo nnyini kitalo gali awo. Oyinza n'okubuuza liriwo erisookayo liriwo eriddako nga mu butuufu byakuba kalulu, kyokka nga ogyeko ekyo era wabaddewo okwekenneenya ennyo kwongera kwetegereza nkaliriza ng'alagirirwa omusolo. Jjukira mu bumu ku buwaayiro obwali mu nsonga 10 Iran emale ekkirize nti akagolomolo kajja kuggulwa, ensonga emu eyali ku mwanjo infacti yali mu kifo kya 2, Iran's control of the Strait of Hormuz. Kakati neje buli eno tewali yagijijjeeko, naye wabaddewo okwekenneenya okutaganjula okulengerera ddala munda mu byombo ebyo. Kakati newankubadde nga jjaamu mungi naye amaato gakkiriziddwa naye nga gwaketegerezebwa ne mu byenda, ekyo nga kikolebwa abalwanyi b'eggwanga oba abasirikale b'eggwanga erya Iran. Ekyo nakyo kyaleese akatuubagiro ng'azina n'ow'enkufu. Kale ne wajja wabaawa akasoobo nga tetusobola kulaba maato gali agabadde gayitawo ng'olutalo terunnabaawo. Kakati n'olw'ensonga eyo ebyo bwe biwedde balowoozezza nti bagenda kuggulawo olwaleero lunaku olwokubiri. Bayinza okuva ku maato 7 ogwo gwayiseewo jjo bagende ku maato 12 era ojja kulaba nti tusigala tukyali mu gwebusami neemagaza. Kyokka wakiri asinga yadde okuyitawo amaato 12 okuva ku 7 oba oliawo bwe binaaba tebikyuseemu tujja genda tweyongeza mpola mpola okutuusa gye kinaggwera. Naye kinaggwa ekyo nakyo kibuuzo kirala, kubanga Iran atandise okwesonsa. Amerika ye yeewakana ebyo Iran byaga nti bye bigenda omuviirako okuddamu okukaggala nti kake ajja kukaggala bw'agambye Iran. Abadde musajja mukulu Mohammed Garibaf, ono ye sipiika wa parliament munda mu ggwanga erya Iran ezivaamu omukulu zangaala. Njagala kukutegeeza nti kakati abakulembeze be tulaba bali mu bifo byabo abazze battibwa ku mitendera mu bulumbaganyo obw'enjawulo nga Amerika ne Israel balumba eggwanga lino. Kakati abali ku mwanja aboogera mwe muli musajja mukulu ono Mohammed Garibaf. Yategeezezza nti okuggala akagolomolo n'okuviira ddala mu nsonga zino ez'obutalwana kibakaluubiridde, kubanga waakiri ensonga 3 Amerika ne Israel ze batagoberedde. Njagala kutegeeza olunaku olwajjo eggwanga erya Israel lyakoze obulumbaganyi obw'amaanyi nno, kubanga abantu abali eyo mu 125 bakkiridde ezira kumwa mu ggwanga erya Lebanoni. Ng'ate onajjukira nti mu nteeseganya zino wabaddewo okukkiriziganya entalo zonna zisirike, zonna oluli e Lebanoni
oluli mu Iran n'ebyo byonna ebyekwasa oba ebyetondese ku bulumbaganyi oba ku ntegeeragana wakati wa Amerika Israeli n'obulumbaganyi bwe bakola ku ggwanga erya Iran bonna buveewo. Kati nkubuulidde nti Israeli yakoze obulumbaganyi n'erumba enfo 100 mu ggwanga erya Lebanon, netta abantu abawerera ddala 125. Kyokka kino kyabaddewo mu dakiika 10 zokka era Israeli ze yakozesezza ku bulumbaganyi obwo. Kino nno ne kisiiwuulira ddala ennyindo ya Iran, era Garibafu bw'abadde ayogera akijulizza nanti abange okuleka nga obulumbaganyi buno tebuzzeemu, bino tetugenda kubikkiriza. Omusajja Benjamin Netanyahu ow'eggwanga erya Israeli, Netanyahu bibi musajja mukulu, lunaku olwajja yavuddeyo n'ayogera nti abange bino ebyakoleddwa wakati wa Israeli, wakati wa Amerika ne Iran tetubiriimu. Endagaano gye tuyinza okuteekamu ekitiibwa oba oliawo ya butalumba ggwanga lya Iran kubanga Amerika erabika bweyagala, naye olutalo lwe twakoleeza ku ggwanga lya Lebanon olwo terugenda kuzikira kama mbaya ni mbaya. Emundu nevuga olunaku olw'eggulu. Kakati bino byonna bwe bitegerekese ng'ate byabadde mu kawaayiro, ye kaabadde kakumeka, akawaayiro kano kaabadde ka 9. Awo nti entalo zonna zisirike all fronts n'olwaba Hezbollah lusirike. Kakati terusirise, Israeli ega nti ebyo tebyabaddemu. Lubadde teruli busa ne musajja mukulu Donald Trump n'avaayo nanti mu bye twayogedde kino tekyabaddemu. Kakati wano waliwo okulya n'okukomba ekibya. Ani alimba ebiwandiiko byayogedde ki okusinziira ku lunaku olw'eggulu? Prime Minister w'eggwanga erya Pakistan Mwami Sharif ye yavuddeyo ye yennyini, nange namulabyeko n'amaaso gange bwe yadde ayogera. Nakati bino byonna biwedde ebyobulumbaganyi tebigenda kuddawo okumala wiikisi 2, era amawanga gano 2 goolesezza amagezi n'okutegeera bwe gakizudde nti mazima kino kibadde kyetaagisa. Kati musuubire obutaddamu kulaba bulumbaganyi wonna nga ne Lebanoni mweri. Musajja mukulu Donald Trump yavudde nti ebyo tetunnaba kubyogerako, lw'olutalo olugenda mu maaso mu ggwanga erya Lebanoni lukwajje, ffe tuli ku luno olwa Irani. Kali Irani egambye nti ekituufu bo si basiru, bye bakkiriziganyizaako babimanyi, naye bwe biba nga tebituukiridde tewali mutawaana, zigenda kuddamu zivuge. Kubanga ekyamazima toyina bw'oyinza kwawula lutalo lwa Lebanoni n'olw'eggwanga lya Irani, kubanga obulumbaganyi obwasooka bwakolebwa ku Irani, kyekyaleeta akasiwa ku nnyindo ku basajja aba Hezbollah abawangaalira munda mu ggwanga erya Lebanoni. Baamala kulaba nga Ayatollah Ali Khamenei afudde, ne balaba nga abakungu Amerika ebakubye, ne balaba nga ebikompola bisusse bitonya bukuba munda mu ggwanga erya Irani, nanti wa tunaalinda ki ekirala, ne bazambala. N'okutuusa olwaleero ekyo kyekyaviirako eggwanga lya Israeli okutandika okulumba eggwanga erya Lebanoni, kubanga kyali kimanyiddwa nti bano bazaale be Lebanoni ate ng'okukuba baali balumbye Israeli. Kakati oyinza otyoga nti ebyaleeta kino byo biwedde, ate kyo kisigale nga kigenda mu maaso. Awo nno Irani weerukalubidde eggodo nega nti ntayi ebyo tugenda kubivaamu tubiviiremu ddala. Era ensonga ey'okusatu musajja mukulu Donald Trump gye yeewakanye n'aga nti ebyo tebiriimu byakyewusa, agambye nti bo tebannaba kuteesaako nti ekinaaviirako okuwummuza emmundu mubeeremu n'okukkiriza nti Irani esigale ng'eddukanya uranium waayo, kibayita enrichment, uranium enrichment.
tewali ebyo tebanna babyogerako. Kakati Galibafu bw'abadde ayogera nti abangi twababuulidde mu bye tutayinza kukkiriza n'akamu n'akatono kwekkiriranya ensonga za nuclear, ensonga za uranium tetuyina n'akamu n'akatono bwe tuyinza kubaako bwe tugamba nti tetuziriimu. Tujja kusigala nga tuzitambuza. Bwe muba mukkiriza mukkirize, oba temukkiriza mukkirize, naye ekyo kyekiriwo. Kakati abadde Levieti mukyala yewamawulire mu White House owa Donald Trump agambye nti musajja mukulu Donald Trump agambye nti ebyo byabadde byabwewussa, kyatayinza kwogerako, kyatayinza kulowooza na kulowooza, kubanga ebbanga lyonna kino kibadde kibatwala Iran okulwana. Bwe kibanga kisigadde bwe kiri tebiriimu era tebyabaddeyo. Eyo ensonga yakubiri nga ezibadde 3 eziyinza okuleetera Iran okukaluba eggodo neddamu neerwana. Ensonga ey'okusatu ate nga ye yasoose ku lukalala lw'ensonga ab'e Iran ze baawadde, ng'oggyeko okulumba banywanyi ba Iran abalala. Iran yennyini tesaanye kulumbibwa n'akamu n'akatono. Ekyamazima olunaku olw'eggulo we lwazibidde mu ssaawa 24 eziyise, kale Amerika ne Israeli beekuumye ne basobola okukasukayo drone emu kyadde kikompola kyagudde mu kibuga la eky'eggwanga erya Iran, naye ab'e Iran basobodde okukitaasa ne bakikuba ne kisaanawo nga tekirina we kitonye. Naye ako kabonero kankukunala newankwadde nga bakikubye akalaga nti abasajja bano tebakkiririza mu ebyo bye bayogedde. Bwampuliriza jjukira enteeseganya zitandika lunaku lwankya, zitandika wakati w'enkya n'ennaku z'omwezi 12 tunaaba tutandikiriza emisinde wano nga boba oliawo ziwedde bazigenda mu maaso bazitandise kimu ku ebyo. Kakati bano baga nti bayinza obutazigendamu singa ebisatu ebyo n'ebirala biyinza okwetondekako bigaana oba biddamu olwaleero. Irani neerumbwa, Israeli neesigala ng'ekuba Lebanoni netta abantu nga bwe yakoze olwaleero, ate ne Donald Trump ono n'ayongera okukaatiriza ku nsonga ya uranium nti tajja kukolebwa oba ab'e Iran tebateekeddwa yadde okumulowoozaako. Kale neezo z'ensonga, naye ng'ate Iran nkugambye nti yawaddeyo ensonga 10. Ezimu ku zo Donald Trump atandise okuzitunuulira ekiziimuziimu. Omugole kyatunuulira ettooke nti ebyo tebiriimu. Bano baga nti obanga bwe guli onoowulira bwe lukoya. Ezimu ku nsonga nzikubuulidde, mulimu ensonga y'okuggyako envumbo zonna. Waliwo ze bayita eziri secondary sanctions ne main sanctions. Ezo zombi nsonga 2 ezirina okutuukirizibwa bwe kubanga enteeseganya n'okuwummuza emmundu eno kunaavaamu akantu. Waliwo n'okusazaamu era envumbo ezaateekebwako UN Security Council ku ggwanga erya Iran. Sijuyi kutunda mmundu, kugula byakulwanyisa, kubitambuza, envumbo ezifaanana bwe zityo ezo nazo zaakusazibwamu. Ziri ensonga naye eri ku lukalala olw'ensonga 10 Iran ze yawaddeyo. Waliwo ega nti Amerika erina okujja amagye gaayo si mu Iran wokka wabula mu kyondo kya Buwarabu wonna. Eyo nayo nsonga eri awo ndala. Kyokka nga Iran erowooza nti byonna bwe binaaba byakutuukirira balina n'okugisasula ebyo bye bagikosezza. Omulungi ampuliriza, ebyo byonna Iran ebyagala bituukirire, ate nga ne nuclear waayo nkuganya emwagala control the Strait of Hormuz tewali kukulumba Iran. Zensonga ziri 10 bw'ozizingira ne wamu ze baawadde. Kakati awo tuyinza okulowooza nti newankubadde enteesaganya nga zigenda okutuuka ate nga n'emmundu yawummudde mu biwandiiko newankubadde wadde ng'ekyavuga, ebyo bye biyinza okuviirako bino obutatuukirira. Amerika ebyeganye ebijoogeddwako